kale nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo kitundu kyaffe kyakubiri ekyamawulire agataliko nfufu nga kiguddewo ne gavumenti eyeekubyemu ttooki ku bye yasuubiza okukolera abantu mu kisanja kino basobole okutuukira era nga mu kiseera kino bakatuukirizaako ebitundu 27 era nga basuubira okutuukiriza ebitundu ebisigaddeyo okukolera abantu okusobola okutuukiriza obulungi manifesto yaabwe. Gavumenti ekakasizza nti ebitundu 27 ku buli 100 ku bye baasuubiza bannayuganda okubakolera mu kisanja ekya 2021-2026 bamaze dda okubituukiriza mu myaka 2 gyokka n'ebitundu ebisigaddeyo babitambuza bukwakku. Ssaabaminisita w'eggwanga lino Nabbanja ng'asinziira ku mukolo kwe batongolezza Manifesto Week agambye nti newankubadde emyaka gino ebiri gye baddemu okusoomooza okw'enjawulo omuli okulumbibwa endwadde enkambwe nga COVID-19 ne Ebola basobodde okukolera eggwanga era ne bakyusa obulamu bw'abantu abawerako. Endagaano nabo okuyita mu manifesto yaffe, endagaano eyo gye tuliko gye tukola era ebirambikiddwa byonna byensomye biraga nti gavumenti yaffe ya NRM ekola bulungi nnyo. Bino mulimu okuleeta enteekateeka ey'okwekulaakulanyiza ku miruka eya parish development model, okuzimba satellite, okuzimba enguudo, okutuusa amasannyalaze ku bantu n'amazzi amayonjo, okwongera ku muwendo gw'abalamuzi okusobola okwanguya okusala emisango n'ebirala bingi. Tukola bingi nnyo mu masannyalaze, ne tuweereza bannaffe amazzi amayonjo, tubaweereza amadistricts tugataddemu agamu amazzi ag'emidumo. Ennaku zino tubaweereza irrigation schemes okufukirira mu districts ez'enjawulo n'amakomera wamu ne judiciary. Agambye nti bakyalina okusoomooza okw'abantu naddala abakulembeze abasuse okulya enguzi ekyemeseza gavumenti okutuusa obuweereza obw'omuggundu ku bantu. Corruption is still with us and this undermines efforts to achieve our targets. Okusinziira ku Nabbanja, Manifesto Week etandise olwaleero okutuuka nga 26 omwezi guno n'ekigendererwa eky'abakungu n'ebitongole bya gavumenti okutegeeza eggwanga ku ebyo ebituukiddwako. With these words, I want to take this opportunity to declare the Manifesto Week of 2023 of stock taking and accountability officially opened. Abakulembeze ab'enjawulo beetabye ku mukono guno okubadde Hajji Yunus Kakando omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya pulezidenti, minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye, Rosemary Namayanja Nsereko omumyuka wa Ssaabawandiisi wa NRM boogedde ku bukulu bwa Manifesto Week ne basaba abakulembeze mu bitundu okubunyisa amawulire ku ebyo ebituukiddwako bannansi babitegeere. Prime Minister, these other DCs will assist us much to ensure that this money this time which is going down must be utilized to see objectives. Otherwise, we have had several interventions, but always we get outputs or impact. So we want, as a party, to thank government for the progress so far made in implementing the manifesto and all the other stakeholders, all ministries, departments and agencies. Ze Ismail Nsubuga, ku lwa Bukedde TV.